Nze tubaniriza nnyo wano Katwogele amanya eddoboozi yenze One King Smith nga bulijjo abasinga mu Peter Shadik Smith njagala obabuuzaako era gye musinzidde okubanga mutulaba mu nsi ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo omuliro gukutte mu ggwanga lya Uganda olw'ensonga ennyingi nnyo ezigenda mu maaso era ng'olunaku olwaleero sirina mulala ndina omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom tugenda kuba tuzigayagayaamuko tukubemuko ku torch wanne wali okusobola okutegeera bitandikirawa bituusewa era bigenda kuggweerawa ebimu ku ebyo bye mulaba ebigenda mu maaso naddala ensonga za airport oba ekisale kyaffe ekya Entebbe International Airport kyokka tugenda kuba tutunamuko ku nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Pasis Namuganza ez'akakiiko ka Parliament okuva ne kamugjamu obwesigwe ate nga baminisita tebaliiwo nga naye yennyini takola ki taliiwo oli otya ndi bulungi nnyo omwaka mupya vibe mpya buli kimu kipya tugezaako kugatta here and there bagezaako tusiba nekyonna kye tugenda okukola omwaka gututwala speed Kaye January aweddeko naye kyabulako ennaku nga 8 kale Kaye Wisdom gwomu ku basajja batambuddeko nga mukozesa ekisaawe kya Entebbe International Airport era wavaayoke emabega erinzijukira n'ocomplaininga oba ku nsonga zaalinganga 2-3 ez'okulemesa okugenda okumisinga flight n'ocomplaininga ku nsonga za Uganda Airways n'ebintu bifaanaganako ebyo bu video buvuddeyo ne butambula ensonga ne zivaayo nnyingi baminisita bavuddeyo bamanagers ab'enjawulo ba COO ba CEE bavuddeyo ne bayogera ku nsonga zo so tutandike n'experience yo with Entebbe International Airport nze the only ngojeko ekyemwalaba kati waliwo ate n'ekirala nze one time natuuka ku kisaawe Entebbe kati omanyi abantu bamanyi we bakubbira twogera babba era temwogera corruption bali babbi kisaawe ky'Entebbe kyekisaawe ekitalina escalators maddaala gasobola kuyambako ng'olina emigugu kubanga mu nsi yonna bakimanyi abantu bajja ku kisaawe muba mulina emigugu kati bateekawo escalators waliwo abakuyamba bitya kati e Uganda engeri kutaliko escalators bateekako abavubuka abajja okukwatirako kuva mu paaki kati bebasooka okukubba bakusaba ssente anti kati asasulwa ate kuyamba naye kakati era asobola n'okutunulira bw'ati nagamba tajja kuvaamu ssente kati fe abamanyi gye tusindikira obugaali tuyita eno ba VVIP gye bayita n'emmotoka n'ogenda okasindika kati abantu abatakimanya atuuka ali ku madaala alina ensawo nnya tamanyi kyakukola kati we basobola okubbira asobola okusitula bwati n'akuyita 3 gyonna oba oyagala byesitulire osobola okusitula bwoti ogenda okomawo ng'ensawo emu tekuuteriiwo kati ne bavaawo ne batuuka wali ewali ekitenti ekyeru kati awo webalindira ne bakusaba tebutonna bakulinda sebo si balindira awo otuukira waliwo ekitenti ekyeru bakusaba covid bakusaba yellow fever kamukazi asobola okugamba eno yellow fever sikulaba mu system ya yellow fever ya covid kakati nomugamba bwanji tina yellow fever eno gyolina nfu how come kati wogira nagamba nze ngenda kwanguya kati oyo asobola okuyita ebibiri ebyaddo tebakwata ssente ate kati emitwalo 7 ensawo ye ezimbe ayagala bibiri bupapula butono nnyo bwe buti nagamba ekyokubiri ngenda kuwano w'emmotoka akuvuga pa kliniki bityo n'ogenda otuukano ng'akuyinza mu system mpa ebibiri ng'omuwa ebibiri ng'ayita owa mmotoka ye baba bakwatagana w'emmotoka ng'akutwala ku ddwaliro mitwalo 10 naye ng'eddwaliro liri awo lyakutwala kati ng'akutuukayo nga bali baba balina koodi anti ono akulesa oli akitegera asobola n'okukuba amazzi kubanga abamanyi bakuba dda eddagala lya yellow fever kati wano abakuba asobola n'okukuba amazzi anti oleme funa buzibu akimanyi oli mugeme tajja kwongera yakuba mazzi ngodda kati waliwo omusajja abeera mu UK bakimukola nga bamise dola ebibiri n'aziwa n'akomawo kati bagenda okukebula mu system nga covid we gwe baaganye ate yali mu system naye ng'ono gwe bava omukubira wali okugenda mu system nga tebiriimu n'akaya naawe ne bamubuuza oyagala ennyonyi ekuleke oba kubanga ebibiri wabifiiriddwa dda kati we bakubbiddeawo engeri gye bakolagana tebaddamu kubba eri kati wengenda okugamba kati awo we bakeberera covid ne yellow fever ng'oyingira kati bw'oyingira kati ng'otuuka wano Emirates Uganda Airline Dubai wano byonna byonna KLM byonna ziri awo buli desk kasomanya tiketi yo ng'osimba mu layini eyo nze nnyo gye ndaasizimanyi
nzimanyi KLM Emirates byentegera oba Ethiopia oba Qatar bo otuuka wali bakebera one visa yo ne bakebera ne ticket kyekisooka ne bakuyingiza mu system nti ochekinze inche bayita checking in kitegeeza ennyonyi pilot wali wano mu kuyingira ewasemba ku nnyonyi bamanya nti Kaye Wisdom ya checkinze in wali within oba ali mutoyi oba asesema tulina okulangira ku kizinda ennyonyi kizibu okugenda n'ekuleka nga wakoze checking era kyovola opapanga nnyo okusanga awo desk ennyonyi wo checkinga in kati ku nnyonyi endala ze stats tujja kwogera wano osolo tu kati jukira bakubye wali ku covid kati osolo tuuka wano nga tebakubye covid nga bagenda kukubbira wano ku check in kati fe ennyonyi ziri nze zemmanyi endala sibimanyi sibyekakasa inzibu nnyo kubanga ziri international okubbira awo kakati endala ezimu zesitajja kwogera bw'otuuka bw'ati omuwala asobola okugamba tiketi yeno wagiguze kwani kati aba amaze ogiraba waggulu nti wagiguze ku agent abantu abasinga tagenda ku office za kintu agenda ku agent n'agula tiketi kati akubuuza agiguze kwani of course oba wagiguze ku agent world over agent batunda air ticket ogenda ali Kampala casino nga Obonies weri zonna office awo wansi yambuka ba agents kugula tickets kakati ngaga agent ono gwaguzeeko ticket tetugira mu system tusobola ku checking wa in bayiga ka system sikula bonna iwano to mugambe tikantunuleyo to mugambe okujja katifa abagezi nkatu westa wogana kachusa kifuba because I have to see kiringa mu banka wogenda banka ezimo oli abala akantu akabala sente mmeka kamutunulidde gwetora banakubuza meka sente zolese wano iye gundi chusa ndabe figa akuma kabaze mmeka money machine era oli waddembo gamba ku bank wa banka tela chusa akantu ndabe kati wanagamba system sijiraba kati ekiddako ngobuuza kati ngenda kola kati wato nabuuza bobe ekolera code bonna abasinga wa ababbi bemanya kati onagamba system aba yatemeza ku munne oba oli awo ng'osejjeti wanvulijjaliti ekyekiganyi what's the problem kati yawo kati ngodaga tikati yono yajuguza ndoza ku agent oba amukubire essimu baki kati ngodaga sokoje kyeki waki manje tubatukola kati ogenda muyamba oti tebisobola muteeka munyenyerege genda nti kusimbula mu dakiika 2 kati n'omugamba nti esimbula ku ssaawa nyaga bakyusiza esimbula mu dakiika 2 kati ng'onagamba nedda katukole bwe tuti kanyambuka ali mu office mbagambe nkole nti nereeta $5 bakuyita $5 agamba ne office gyagendamu tagigamba nti ogende agamba $5 n'oba ogamba mugendeyo agana olwo tuzina gwamanyi kuba essimu batunde poloti yawo mangu omwana teyagamba teyatunde kitanda ekyemitwalo 7 munanga ababbi oba balina ddogo kwolwo esobola okuba ewamwe ng'olina kapoloti kumbe neiba yakagala dda n'akagula $5 nga ka miliyoni 4 n'akagula miliyoni nga 3 ne bazikuweereza ababbi balina obaddogo okumanya abasajja abo batima Smith omusajja asobola okuganya ennyonyi n'ekoleka ologana omwa $5 nga covid omwina yellow fever omwina buli kiteekitogina tanti si eyagambye ojje ku zinyonyi zaabwe ez'ekisiru kyoboolaba nze nkugambye nze n'oba ofoota nze omuntu musanvu ne mumubuuza mbulwako abasevinga $20,000 nze Emirates olaba Emirates ennyonyi oba egenda ssaawa 4 bw'oba tonatuuka wengambe tucheke nga basobola okulindako nga ssaawa 4 ziweze naye nga balaba waliwo eyaguze ticket watana checkinga in ne balinda kati seddakiika 10 just in case kyekifuula ezo ennyonyi z'Ethiopia okuba the best airline mu Africa bagamba tuyina wano abantu abaguze tebanna checkinga in ne bawaayo ati extra 10 ziri ezaabo tezisobola basobola okugamba oba president wa Uganda abadde kubanga ffe tuyita ku Southern bypass batusibako ng'omusajja ali mu nnyonyi bw'agenda era ennyonyi bakundeka nali nkomawo nga ngenda kuwabira abayunula nali ngenda era natandika okukwata vidiyo yange neŋŋamba nga abasirikale ne bantunulidde nava mu mmotoka nenza naye nga bano balaba
essaawa banaye muziraba ndi ku Southern Pipe nga bantunulidde abasirikale mbaagala nnyo ne mbagala naye ntunulidde bati Kaye ugamba ki kandi wano nya kyenkwata ne mbagala essaawa muziraba ngenda ku Nnyonyi ndi ku Southern Bypass sasudde 10,000 zange 5 nazisasula tewali kikola ki wendeka yunura omusango ngugula video nga ngikwata ne time yaayo nga ndi recordinga Museveni abakuveeri netuka kusenga bandese enkeera roya wange yali akera mu court kusabinga bayunira ekintu ala ku Southern Bypass kwe wala kachicha ne bano nabakulembeze ba Africa ibagala kutta batambulanga mizimu kati ate nsasudde atembulwa kwa Museveni ate omutta nze namuleta okwagala okumutta president wa America nga agenda kutambula tebasobola kuziba kubo sawa 2 bubasibye kubo ati bakikola bamanya nti atusewa nti agenda gayaza naye atuse kaleero tebasobola kusiba gayaza owa wano bakusibe gayaza nga tanana kunywa chai ne mubeera awo bwe muti nga mulinze kakati munange badde ngamba ku Nnyonyi $5 ne babikuyita kati omusajja bamu kati awo $5 bana abasajja lwaki battima abantu bawulaba abasinga ku kisaawe tebatambulangako ekirimu ekyokubiri bafuna emirimu ku biwongo be banoogu bamuzje wa facingiro ne bamuleeta talina kyamaanyi naye kati gwe abamu boolaba ku kisaawe bayidawo abasinga ku kisaawe abantu boolaba bali professional abatali professional be bano basomba ne babaleeta nti gundi aleese omwana we ate mukulu kati atuuka nga gwe boss ku kisaawe naye ng'ono junior wo awa amateeka n'okusinga ate omugobe kati ekizibu kya institution wano zonna mu Uganda chovola teri institution ya government mutali bubbi my question was lwaki batawanya nnyo mmwe abagenda mu byammwe ne bano abaana abagenda okukola bot tetuliyayo cases bwezi kati ate gbo kifudde gamba lwaki batawanya nnyo abaana abagenda okukola okusinga ffe kubanga abaana be basinga okubba be bakasabala bango ogenda Dubai simanyi Saudi simanyi ebyo kata mmwe balina obbabba olina okuba ne $2 mu nsawo bana bakozesa by organization kakati ffe kyovola organization ezimu ziwerekera abaana baazo paka wali wayingira kati naye atoerayo awerekedde era naye alina okubaayo nga alinayo $10 kubanga wali bamugano yingira ne baba bamumanyi ku kisaawe kyovola ba organization esinga otwala abantu e Dubai era zaawe usanga nga za banoogu ngani akwala isi kavuze dda nti aleeta abana abasiru abana 10 bagenda kuoza masowani na toyi mubaleke ate bagenda bayo $5,000 Saudi kati bana wako Kaye ne riski zo barrepinga kibaita employment hazard okubarrepinga nze naje n'omwana nga yakyuka okugulu omusajja naini nyumba mu Saudi yamwebakako yamusangayo ze ebintu najje yamukuba obukubi wansi namugwira namukozesa kumbe vubuka lyo mu nyumba liraba kati wamala omukozesa omuwala engeje ba kati yamukozesa nnyo kwansi omwana nakaba bite omanyi omuntu okuyingira bwati musajja nasiba empale nagenda nasimbula kati vubuka liraba ono abatanna bakweyola yola amanyi nti oli alwepinza agenze tanna ali mukabira wansi akoze bwati akaba agamba yawulira omuntu nga ataakomyewo amuyingira yalowooza omusajja akomyewo kumba omuvubuka w'omumaka naye azze okuggyako ekyaziwalina bulijjo naye abadde alinze taata ajjeeko naawe omuwala okugulu twakomawo nga kunuuse nakomawo naye natunulya omuwala nga simumala era twamukwatira bukwatirizi naye ate weebuuze Bannayuganda bakolera Saudi I mean Bannakenya aba Filipino lwaki batuukako government zaabwe nalika Southern Sudan yali Munnakenya ogwo gwe bakwata Kenya neggalawo zonna banka Equity bite byonna n'ebitongole bya Kenya ebintu Southern Sudan babiggalawo bamala kuta Munnakenya ne Southern Sudan government neyeetonda Bannayuganda genda olabe kiri mu Southern Sudan bunaku battayo omuntu lwaki Smooth kankubira na kizuula ti abafuga Uganda maybe bakongo kibula balina bonno balina bakojja ababwe Tanzania tokyuya yazimba oli yazimba Uganda boyina ababo everywhere tibaluwa nzimba yo masomero oli mukulembeze nga omwana wo nga agamba kojja wange ye Muzimbabwe aizo ko agenda mayina kufuna nedda sebo eri kyo yandi kyogedde
kojjawe Kaye obeera wano n'ogenda mu America waliwo kye bayita matano ne patano anko. Yes. Matano anko matano ye maama aba basaidia maama. Aha bakojja bonna b'omwana oyo fassan tubamanyi aba Janet ne agambye oli afuga eri ensi ye kojja kitegeeza wa patano ava kusaidia ataata ng'oddamu yasama nawe kisoboka because nawe tugamba chobola bano wanda lwaki ensi zituna ne zikulakula gona bagamba Rwanda eta GDP Rwanda yenkanawa nga bazimba amalwaliro n'amasomero era agali mu kuboga gamba sente zisinga kuvobwa ekitegeeza abanyarwanda balina businesses zindi kulimba nedda bali bakitegeeza I'm just thinking bagamba mbu waliwo eziva ne zikolako eri bwemoddawo owaye abana bavudde ne batabu videos bungi akasinze okunkwatako kekoyo omuwala so tina kwatono so okubba kati awo bw'otoba abasigala kikyamadde nkugamba lwaki batima bakugjewa facingiro nojja tosabangako visa kati babeerawo bo bakubisa ntulakwa munyankole munyarwanda mu westana kati akubisa lulimi na buwanvu amanyi ate kasasoma passport gwese sekigudde abamanyiyo bakayenga banyankole era kutunya bati noga gwe kayima nakutunya bwati kaye iwe kayima ashino zanka asogamba ninza yo aiwe wagenda byawedde no matter ina visa genda getona ka video ko guy kati therefore na yecho nze kiddayo nja kisiba nnyo ku first family ya one. Why? Badukanya gundi. Angola. Aviation. Angola. Waliwo omukulembeze wa Angola ya no. Ewa Equatorial Guinea akafuka Equatorial Guinea kati myaka gigenda mwana mwejo. Aina batabani baba. Babira. Omu yatunze ennyonyi. Yatunze ennyonyi y'eggwanga. Ennyonyi y'eggwanga agenze mu Dubai ye n'agitundirayo. Kati ono muganda we omulala omanyi yakoze muganda we yamukutte n'amuteekako empingo n'amugamba taata waffe akaddi abantu mu ggwanga lino batuwadde omukisa odifuga tojja kutuzanya tukoze ebibi bingi naye tetujja ate kusiriwala yamutaddeko empingo n'amukuba mu kkomera kyengezako kugamba newuunya Fassani Muhoozi ng'ali eri Ssebbe yasomba abantu mbubajje mu zaapati kati kuunga yabakunze ne bajja tekuliyo kuli kusomba abantu ng'omulogo oli abawa ennyama ne basiriwa ne bagenda n'ebiteega abasome tomanyi oli asooka bbawa ennyama ne balya ennyama erimu ebiteega ne bajja bona kati ogenda kulaba emisimu egigenda kubamu abo Basebbe ne basomba nga abawadde ssente ne bajja ne batandika natuuka okuwa speech tekwatagana. Let me tell you Smith nkusiba mu first family ya wano omuntu ogu asobola okwesimbawo ku free and fair election n'awangula ye genocide no Museveni ne weegatta n'omwana we ne mukyala we n'abaana b'abalala Sala abakuba akalulu. Why? Sala seems to care for Ugandans. No one kubadde ati he cares a little bit less naye he cares. How valid is this? Atye nkunyonyola gwe n'oba Fassani oli mu kuyoyamba okulembera ggwanga naye oli Ssebbe oli muzaapate otambula ne Frank Gashumba eyabadde ayagala ennyo bipate bye ali mu kulwana n'eritabani lya Kkonyi osegedde kati ate gwe mufo ky'okyusa enkubayo oli awo Nandulu Mwenda gwe nali mpa respect ali mbya kisiru but he's just a communicator. Communicator oleeta abantu bamanyiko mbadde mmanyi oleeta Muhoozi nti communicator bamuwe ekifo kya Pyala oba musiru kyatasobola kuwa magezi Muhoozi omanyi nti abo abasajja abo to me nze mmanyi ebirungi ebimu Muhoozi byandibadde ateeka out there naye ayina abasiru abamwetolodde nze kankubuulira ekintu kimu smooth nze ne wagwa emisolo ekisaawe bani babba abantu nkwata bwe nti Muhoozi n'omugamba ki mugamba omanyi Muhoozi tufunye Muhoozi omanyi ekiriwo banna Uganda bali mubabbira ku kisaawe njagala tuvuge emmotoka ogende otuuke ku kisaawe nga waliwo bannamawulire otambule bw'oto bagayi mwenna mukuŋŋaane wano
kenziramu owulira kesi n'emu gye mubba bannayuganda first son tuyina abantu ba director ba Smith kati gwe nawe tomwagala tuyina abantu abakulira oyo musiru muleke baba ino obuyinza naye baba mirimu kulya nankanmandazi kankubula ekintu kimu mu Kenya omwana omuwala wa president wa Ruto William Ruto yakuddewo office nga mateeka teriyo bagita first daughters office bannakenya ne bagamba bannakenya ne bagamba muwala gwe kiki kyokola giggalewo n'abagamba sijja giggalawo sente siza bannakenya taata wange zampako zenje ne bamubuuza yaki ne baje ne bamubuuza yaki police lwakigulawo n'agamba nagirye salinze eno office buli munnakenya alina ebizibu egenda nga muyamba so muhozi omanyulira banakanya wanche bagambye bwe mukwata ku office yo muwala mutuguddeko banakanya bonna akawunga bakalinyisiza badduka mu office tuyambeko baitawa mu Mount Kenya waliwo omubbi bote omuwala mancha omwana kwe yafunyire basakwitali akera wali banakenya bakera wali muga yabifunye muhoza atayina biruwa ogwokunywa oyagala ali akole ki kikyali advisor we muwozi wo mulaba asolo kwa advisinga omuto gwa taata we mu 7 takyalina matu maaso takyalina takyawulira mu 7 kicho kati Sandhurst Safasani muwonzi wa Sandhurst olowooza asobola okubuulira omusajja eyayigire Mozambique abawantondo ba mu 7 bonna bo Moses ali bantondo muwonzi kikyasobola okugamba taata we nakikola tasobola bali ba mu 7 bantondo ba ne video eno kali waja agenda kutondo wala tosobola kuleta muwonzi wa Sandhurst advising taata we eyali eruwero ne Mozambique baba bantondo bamugamba ata asobola mugamba taata mu maje bakola bano oli natondo wala gwe tobinde telebi wakwa wasoma nnyo kati muwonzi talina kyasobola ku advise kitaawe wa ntondo naye gwotegedde muwonzi nga alina security kati otegedde anti bamala dde okwekolera ba enemies bagala bo benyini bagenda kwekuba amasasi tokimanyi akumibwanga nga gundi ati sawa yonna bagenda kwekuba amasasi Smith nagamba Uganda Katonda akuwe ebbanga lya myaka 3 mwezi oba 4 okukulembera eggwanga mu myaka 4 Katonda akyusa omulembe Katonda si musiru tasobola kuddira mulembe Uganda twajiwa eri Katonda tasobola kuddira mulembe gwa NRM omanyi definition ya NRM babbi banyazi basosoze mu mawanga ddala era banno tekiriyo bakikyusa dda ne muwonzi yakikyusa owuliriddawa muwonzi mala dde okugamba tiena talabanga kibiina kyenarem kyebayita reactionary party reaction omanyi kyemuyo muntu abambira buli kimu yagamba ekibiina kino ekibambira bbine kibambira omusulo ne kibambira bino ne kibambira bino yomanyi gwe yali afuma kitaawe hati NRM muzi Museveni wajja wa wisdom oboze wa analyst muwonzi okwogera abavumye kitaawe Museveni ye NRM era nafa kati NRM tugiziika anti Museveni muwonzi yali akugambye NRM ebambira however naye nyini akimanyi muwonzi nti abantu babeeta mwadda bagambye ogumiikirize gundi ogumiikirize okulwala kansa ne siriimu twakamala okulwala kansa wenarema atulete siriimu wa muhoozi nothing tekisoboka nedda tekisoboka by the way to that mpoleza muhoozi tekisoboka muhoozi cannot be stupid to this NRM government however much sora mwaka why would he copy a movement name from NRM Museveni muhoozi wa nupu tokimanyi Pigabo nono. Kakunyonyo. Muoza nkundi serious. Muozi yagamba ateka kati anti nkubulidde. Muozi anonya soft landing. Akimanyi nti omukulembeze wa wano Bobi Wine anonya soft landing era ojja kula mu government nga bamuwadde okulembera berudiyu. Why would it Muozi kale Bobi Wine tusebei? Tekisoboka. Tekisoboka wali olabye emmese esitula envubu. Emmese ekwate esitula envubu. Kate jiteke ojiweke kabina ekisikera manyo ejikoleki security wewa muhozi gwe obolaba abali ebonese be who can nigwe mmoja gwe who have that audacity power prestige and crown to pull Musinanka and Bobo to go where whatever would the Bobo wasomba abantu ngabasasula
How true is this? Kati kuddamu muwozo okumukuuma akimanyi bannayuganda babeeta mwadda. Babawunyezizi. Nalabye ebifaananyi nga kulimu kuliko toilet. Mwagula toilet ya abo nabo kati kankubulira ekintu kimu. Gwe Bwiino omulaba atambula ne toilet kubanga omuntu yenna alya fast gundi alya diet amanya nti ku ssaawa musanvu nja kuba ntuuse okweyamba. Naye abamala akagira Katonda wakuvaamu oyitira n'okuyitira. Kyova olaba kati ekisinga okutunda mu supermarket mwe bagula ebintu pampa z'abantu bakulu. Waliwo atayambala pampa kwabo. Tukyali oba Smith gwe nga Museveni muwozi simanyi baani ng'olaba omwana omudongo eyasoma mu Diddi simanyi yakusula agira ennaanansi simanyi akuba chapati Bobi Wine nindako anti nkunnyonnyola naye nga gwasomera Sandust naye nga abatudde ku mitwe gwamanyi Bobi Wine addidde emitwe gya State House gyonna agituddeko. Singa muhoozi ayingira mu nsonga z'entebe ez'ekisayi kyaffe entebe kisobola okutereera. Anti kyenkunnyonnyola nti obeera otya First Son ng'oli muzaapate nga n'Abannayuganda abali wali basinga kutwala ba Western ng'abawala nga you can't say anything. Kati gw'olituuka ku ballot paper bagaye muhoozi ogenda kubba akalunga kitaawo tekisoboka. Naye yalangidde n'agamba kamukole mutya ajja fuga ku ggwanga lino. Anti waliwo daydreaming gwe tolaba bantu gwe ekyo kyoyogedde tolaba kiringa omuntu atambula awaluka ng'oli atambula awaluka bwali awaluka kinyonnyola waliwo omuntu ng'olina sitama n'owaluka obanga mbaata otambula awaluka kati you don't wake up one day nja kuvuga ku ggwange mmanyi nendaba oli ng'agamba mbu supreme leader nebbala mwagamba supreme leader menta simanyi bitya nenga bannange amanya ago tagasaana Gobola baweya. Moses is a good person. Naye neewuunya even me okubanga Andrew Mwendo omusajja omugezi tasobola mugamba kyakkola. Neewuunya kwekama ngamba banaye kyobola ba Smith olaba wano oli musajja mugezi nokera noyingira NRM amagezi ogaleka mu ngoye. Do we blame this on the regime or on the sun? The regime taina kyesobola kuleeta. Lwaki mugayi muwozi tawe nayingira nupu kasi atandika okuba NRM. Abaze era gwe kankubuulire muwozi omuntu mukwano gwe nnyo Uhuru Kenyatta yali president wa Kenya. Fe abasoma ogw'omunku bwe yamubuulira namuga mwana gwe bw'oba oli kulembera ku ggwanga eryo olina emyaka abiri. Nanze we nali nagumikiza emyaka 10 n'egyo nga ndi minisita abantu ne bamanyira ne bakusonyiwa taata wange bye yakola. Muwozi alina emyaka nga 2 muwozi okujja ku ballot paper y'akaluka Uganda alina kuba ali myaka nga 7 mu egyo. Kyekigata Uhuru ne anti yamubuulirira n'amugamba tosobola kufuga abantu abazungu bajja kutta yingira genda wa Bobi Wine kwa Bobi Wine muwozi nga yamunnyonnyodde bajja muwa ebifo bingi waliwo okulembera DU. Waliwo okulembera polisi y'ebyalo. Another big question Ngongo wange is does Muhoozi have a mentor? Who? Anti kati naye kati yata anti ya ffe twali tusuubira Tandu Mwenda amuwa amagezi ne magezi amuwaga genda Rwanda kwogera na Kagame kusaba kechi za party ziliwa Kagame fuga Rwanda yasoka ku diplomatic relations kyenkunnyonnyola soko mwatu kankubulire soko okole ebintu by'abana Uganda. Why is it that genocide muganzi mweyo family one is down to ngate kyenkunnyonnyola sala awuliriza abasiru awuliriza abagezi atula ne kwekama gwe tegiwawunya nti sala abeera atya ne bajjo na Bitex nabeera nabo free hours kubanga kati otula na Bitex ne bajjo n'ogamba bajjo mu yite yagambye nti bagenda kukola gundi zu ye ne gravity liri dubu liri gege babeeromu kweyongereko wa Bitex babeeromu kati olaba sala atula n'amagege ago namala natula ne wisdom namala natula n'abalogo abambale bisaati ebimu that guy omuwa respect negwe muwozi oliawo tasobola kuyingira sale yalaba filimu za Vietnam nezigwayo nalaba eza Cambodia nezigwayo kata kyalina kyalaba atuddawo alinda lwaligenda mu ggulu gwe emyaka tiyoka ataguze nga tumaliriza ensonga z'ensawo eky'entebe nga tukubikisemu ne muwozi what should be done bannayuganda mbeebaza obadde oleeteyo omuwala ogiwuliddeko omuwala omuwala nze kambabuulire bannayuganda mu keep on bringing temudda ku bano baasama
de nankani etegerekese musiru akiddemu musiru era bakanga isima agenda okufa bagikube bagikube gasiya bakanga isima tusu isima ya very Burundi nzo malaga nkanga wavao isingiro je tuwava ne tuyingira Buganda tuliba n'abasabasajja kabaka agikube oyo nsoro muwe mulabiti nze bankubirako abamuwozi okujja Kolombo miliyoni 2 ino zaalibwa no simanyi bitya ereta namugamba esimu yange eri mwalo eri mulao bakulya namuvuma kumanyoko olinga kino nensira oyo najikuba wawulidde isima esebo sigenda kuddamu sebo kubanga sebo izo gikuba ne waba mu 7 nkuwe mulabiti gendo buze jeno Katumba Amala uyankubira ku airport Katumba Amala ali akulawo oluguudo lwa Southern Bypass n'agamba oluguudo luno omuntu atalina kusasula ye president wa Uganda ne vice president olweggulo n'enzija namulumba ne mugamba Katumba Amala oli musajja Muganda ettaka lyebuse gatwala tugende lya Ssaabasajja kajina amaze okukola oluguudo babye sente z'oluguudo lwatugamba mbuli kilomita ya $1 million mwenda stupid enguudo eziyita mazzi bazita Silk Roads China yesinga zikola oluguudo olwo Silk Roads luleeta enguudo nnya luli between $2 million to 3.5 lwaki olwa Uganda oluyita mu bitoogo lwa $9 million ne mugamba Katumba Wamala ogenda swaza Obuganda bali bamaze okubba sente bakajina bayunula bakulese golangire kabaka tikabaka tosobola kuyita ku luguudo lwa Southern Bypass nga kabaka wa Buganda ati yagamba president ne vice yali alumba kabaka njagala lumu kabaka wa Buganda avuge emmotoka atuuka wali aba basiru bayasama ebinnyo biti batandika bamugambe bali bamusabi ne Katikkiro gyava ate kunnyonnyola twamala bikuba omanyi lwaki kabaka tosobola muwogera twamala bikuba no actually even I don't want to expect even a cultural leader yenna temutumanyira simanyo mukama omusinga kyabasinga no buno obwakabaka bwali wano nga temunaku ate naddala mu ababbi Uganda kakati ne mulumba ne mugamba jeno Katumba Amala tebakozesa ebyekisiru bali bamaze okubba bakoze enguudo gwojolangire kati labayo bwe gitere bannange njagala omusiru era bakubira isima ine endwadde 3 yalwala sukali n'omunnyo n'ebigere tebyekala njagala China yakitwalako mwe abatabimanyi mutya n'obyogera China okuzimba mubadde ki gutomanyi bubbi buli wano Uganda yeewola $1 million 288 si kuzimba mbukuli novetinga na kuongerayo kali katundu ekisaawe $1 million 288 mumeka gende Senegal abe kyebakola ekisaawe kya $9 bazimba kipya fe twewola kulongoosa obusiru n'obubbi obuli wano omanyi babbi banyazi batemu dindako basamize chovola baina irizi mbiwato baina ebiteega yego waliko mu State House komemere leto genda ngayo jja kuweleta ebisirani bajja kuyita omusajja gano anti abasiru Smith nkubuli oli mukubuka olina uweya olidda wano osolo kuddano ngova mu State House nebiteega ebilyeyo gove wano gwe Smith nze mbadde mu State House omusajja ajja kugamba nkuwadde $5 million mwe $5 million akole bwati kumba agamba mu omutwalo kasitovu anodda wali nga bagamba manyi soko kwate zino ojja kudda tujja kukubira ku mando kime 5 n'okomawo n'oli amabanja olinde essimu okuba kuje baakuwanga teriiko omukulu wa wa Civil Aviation Authority okumitinga abakozi n'agamba to exposing ebikimu n'okusindika video n'enabaza sabuna stekawo kina kigenda okuyamba era mwebaza omukyalo oyo mugezi n'okusinga ono ayogera Ministry ya Internal Affairs afuddeyo n'asesema n'agamba tamuddamu kwogera kisaaye ajanga olina obujirizi oyo ayogera gwe layiro sirisa omutwe gwo totumanyira si gwe Munnayuganda gwe babba njagala okwebaza owa Civil Aviation eyavuddeyo yakyusiza ebintu bisatu 1 teri mukozi ku kisaawa agenda kuddamu kuba na simu why babadde bakola bati nti agamba weereza sente ezo oba ozina ku simu yange n'agikuwa n'oziweeza n'aziraba kati tokkirizibwa ekyokubiri buli mukozi agenda kuba ne mutaaga biri wano kisaawe kyamwe ekyebisiru go to America go to Europe abakozi buli omu aba ne gundi taaga ne mutaaga ne lwakwanga bano babbi
ekyokubiri baleeta batabani baabwe nabeera ku kisaawe naye nga mu system temuli olwa musajja kulemerako ng'ayagala $200 kumbe mu system taliimu naye ali ku kisaawe naye banaku nnyo okutuuka ku ekyo banaku Smith tomanyi waffe nja kutwala ewaffe olaba obunaku obumanyi gwe omanyi obunaku weya meka balina kubba ekisaawe kyababbi Kuteesa yasooka n'atubba gwemanyi Kuteesa ekisaawe kye wakikulemberedde tomanyi nti kampuni ya Kuteesa kanze mbyo era byenjogera byange Kuteesa kampuni ye yali ku kisaawe gwe tokimanyi nakiwulirako oba oyagala swagala gyogera kisaawe nga yakisolooza yes buli omu akimanyi that is and by the way to me Kuteesa sina kyemunenya kituufu Kuteesa sina kyemunenya kubanga Kuteesa tavunaanyizibwa ku bakozi ba kisaawe era kituufu kubanga twagala amazima Kuteesa simunenya tavunaanyizibwa ku bakozi abavunaanyizibwa ku bakozi civil aviation era omukazi oyo mwebaza yavuddeyo najja n'abakuŋŋaanya ne bakyusa kati oli civil aviation nakkiriza bafunye n'obutambi n'obujulizi tuba tukyali awo essaawa zino bw'ogenda bakuyisanga kabaka era abaana abagenda how are you era babaga Ismail nerindako omwezi gumu ebiri giyitewo kale ensonga z'ekisaawe katugiveeko owaaye Uganda evuga sipiidi Pasis Namuganza tulifenna wano tulifenna ensonga za Pasis Namuganza njagala nandimuse n'abakyala wa palamenti ya Uganda genda so producer oyo nayogere producer waffe Dani sebo egenda mu maaso tuli live atojjeko tuli live tetutemako tugenda bugezi nani stop bana Uganda yagala batemako tuli mu dakiika nga mmeka oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo